mukalakasa naye mukalakasa ono namulabirawo ng'emaliriza etejja kuba nnyango manyi tunoonya emirimu tunoonya kale byonna nja biteeka ku gavumenti etataddeewo structures naddala mu mirimu naye omwana yatandika omulimu ogwo ogw'okulangira abantu alina abantu byeyagendangako abasawo abamu basawo bagamba nti kinansi ali abamu gye bamukasukako ebweru ate kakazindalo nayimirirawo mu lujjalo nakulangira waloga gundi waloga gundi naye ku kino ate yama nenyigira mu bisiyaga nalebe minisita Balamu amuparedinzaawo mbu yetondere eggwanga yetondere famire y'obaana bali be yabikola n'ebintu ebiringa bwe bityo simanyi ggwe nga engeri wakipasivinzeemu okumuwa paredinga nze tekyansanyusiza definitely nze as a community development expert nina ebintu bingi byesitakkiriziganya nabyo nga mmanyidde ddala nti enkola yabyo ekuripolinga enkulaakulana y'abantu sekinoomu mu bitundu oba mu communities gye tuwangaalira ekimu ku byo kwe kubeera nti tutandise okuggyawo obuswavu obutaswala kintu kibi nnyo buli lwotandika okubeera nga tokyaswala kya bulabe kakati obanga totya nga tolina kyotya kya bulabe oteekeddwa okubaako kyotya oteekeddwa okuba ng'oswala ekyo kyekikukuuma okusigala ng'okyalina ensa oteekeddwa okuba ng'oswala nga olina ekintu kyogaana sijja kukikola nedda kakati mwami Balamu ali mu ofiisi ya gavumenti n'olwekyo aweereza gavumenti ekimuswaza naffe kiba kituswaza ng'abantu olw'okuba nti yaturepresentinga ku leve eyo ye minisita waffe ow'abavubuka naye ate tetujja kumulemesa kukola mirimu gye twagala akole ontegedde naye ffe tugamba nti oba oli awo ebintu ebimu senga abitugamba amaze bikola n'atalabikako mu kamera ng'abikola kubanga kankubuulire kiryokke senga amuyita mu ofiisi n'ayogera naye n'akonfesinga ne yeetonda kakati ye n'abiteeka mu statement eyawamu kyovola babeera ne ba under secretaries n'abiteeka mu statement eyawamu n'agenda ku media center n'abyogera tuba tutegedde nti akoze omulimu tuba tutegedde nti omwana yeetonze tuba tutegedde bingi ate abasobola okutugaidinga from there n'alabula n'abazadde nti bannanga abazadde ABCD kino kyetwagala kyo kyetubasuubiramu mukuuma abaana bammwe temubakkiriza kuba kati ebyo ebintu mpulira baali kusimanyi bagenda ku pate yali pate yali house party neweebuuza omwana ali under age okima ki ku house party ebikolebwayo byo birina ku ID obimanyi no house party yonna terina kugendebwamu mwana ali under age omwana ati salina okuba n'emyaka 18 okudda waggulu kubanga house party kitegeeza nti wajja kubayo omwenge ebyokunywa ebyenjawulo wajja kubayo kiki it is a party because it's not a home party nti yebaali waka waabwe yagenda ku house party kati weebuuza omwana omuto akimaki ku house party kitegeeza nti parties zonna zirina okunenyezebwa ate zonna zirina okutunuulirwa n'omwana yagenda okugendayo nga kyagenderedde akimanyi ne baba yali takimanyi it was risky oba okimayo ki so ebyo byonna byakutunuulira so nze nendowooza nti ekyo kyayitiridde oba ensi teyandikitutegedde bulungi nti omuntu bw'ati kubanga kugambye ekimu ku bizibu byaffe kati obudde buno tetwagala bisiyaga mu society maakyazimu ebiri ontegedde naye tetubyagala kubanga that is not our culture era tetwenkalejinga abantu byesembereza kubanga byabulabe birwaza bireeta ebizibu birina n'ebisiraani bingi tetubyagala naye olw'okubanga nti weebiri tetulina biyambako kukula promotion kubipromotinga buli lweyogera ennyo ku kintu ekipromotinga naffe wano kyetukola kya bulabe ontegedde naye tulina okusala amagezi gonna ag'okubyavoidinga naddala ku levels ezawaggulu kubanga kati essaawa eno waliwo ayagala okumiitingako bumiitinzi honorable Balamu oba mukalakasa honorable Balamu kati oli agamba ekitegeeza abakola ebyembiyo ne balabikako mu maaso g'omukulu asobola okuyita asobola okuyita ontegedde kyegezaako okugamba
nti kyabulabe nnyo okubeera mu fulemu n'omuntu gwoteesika. Kamiliyoni wano nze yanjigiriza fulemu. Okimanyi nti Kamiliyoni alina n'abantu be yakuba nabo ennyimba nga mu studio yagenda n'ayimba paati ye n'oli n'ayimba paati ye, nga mu vidiyo era no yagenda n'akwata vidiyo ye n'oli n'akwata nga tebalina basiinkanidde nga tebasisinkanyeeko. Fulemu okubeera mu fulemu y'emu n'omuntu kitegeeza bingi. Olwaleero senga ne bansanga nga nkutte akaana akato nga twabadde wano jjo, kiyinza okutwalira ebbanga okunnyonnyola abantu. Tesikiriimu Kiyinza okutwalira ebbanga okunnyonnyola abantu nti bannange tekinkwatako. yabikoze biye nga ye. Okyegedde, you need a lot of time and that's the point. Okyegedde nti twegendereze decision zino tuzikole nga tuzibaze. Okyegedde. So mbadde ndaba Balamu ng'ekyo abadde ajja kikola abaleeta mu kamera buli gwalina abona simanyi ba MC Chumi simanyi baani abo abaleeta mu kamera awo simanyi si approach ntuufu. Si nnungi. Ebintu ebimu birabika bulungi naye si bye bituufu by'okukola. Waliwo kye tuyita nze waliwo kye ntera okugamba abantu, not every good thing is right. Si buli kintu ekirungi kiba kituufu. Okuzaala kulungi naye ogenda kuzaala abaana 1000 okulumya n'olabirira. Okuzaala kirungi kitegeeza nti omukazi agenda kuba agenda azaalira buli muntu, asanga owa booda amuzaalira, asanga owa takisi amuzaalira, asanga omubbi amuzaalira, azaalira buzaazi. Otegedde okupulaninga, ontegedde makyazi kiri kirungi naye ate waliwo ekikisingako. Ne ku ssomero wabeerayo buleke time, ontegedde so nga ate bw'aba wagenda kusoma twandibadde ku ssomero tebateekako bisaawe. Kyakiri mu bavubuka ebintu birimu ssente kyezo. Temuli ssente, abantu bali just desperate. Nsi yawambibwa buwambibwa mu emibi. Myoyo emibi mwegiri. People are desperate. People don't know what to do. Oyo mwana mukalakasa yali alabika afuna ssente ze bulungi. Anti nkugamba nti kati waliwo kye tuyita desperation. Ng'oli ali desperate tamanyi kyakola. Talina ssente, tamanyi kyakola, talina gw'aswalira. Ontegedde. Banne be yali nabo bamulesse. Kati awulira people are confused. Kati waliwo n'okwegomba okwo okuyitiridde. Oyagala okuvuga ku mmotoka kuwola abagundi agivuga mwali mwenna. Naye ng'ate mwali mwenna temwazaalibwa wamu. Ontegedde. Mwali mwenna kituufu. Naye kasi otegedde mwali mwenna kati muli mwenna kati yakuleka. Beera mukkakkamu. Wait for another day. Because let me tell you, bino ebintu bye twogerako wano, teriyo kika kya ssente kigenda kusanyusa mu bulamu. Teriyo omugagga mu kibuga gw'omanyi alina ebizimbe bingi nnyo lwakuba yabijja mu bisiyaga. Omulinayo Sidiru yabijja mu bisiyaga. Ani nkugamba teriyo, togamba tomanyi, bw'ogamba tomanyi obanga agamba. Bw'obanga agamba nti ayinza okuba. Simu yabijja. Gukakaza simu yabijja. Yenze kikakasa simu yakola ki? Simu yazijja. Okyegedde. Museveni yasinga kati obugagga mu Uganda. Kubanga n'abagagga ennyo betutiisa amaaso yakuuma obugagga bwabwe. Yakuuma obugagga bwabwe. Simu yabijja. So no one should lie to you. Ebisiyaga wano mu ggwanga Uganda bigwa mu department kisinga kesi weetereera lusewo because lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo. Those are criminal offenses. Those are criminal offenses. Kubanga kati kale tukkirize ebisiyaga nakyo kika kya sex mu ggwanga. Okukola sex n'omwana omuto tokimanyi. Lwaki nkubuuziza ekyo? Kati bagende bamusiba gwa rape. Lwaki nkubuuziza ekyo? Balamu atuuka atya ku level ekanyisa obukanyisa bwe basiyaga neyasiyaga ku kintu ekyayisa etteeka ddamba mu paalamenti. Kati awo ensobi weeri naye ate teyabakanyisizza, yabadde amuyisa endowooza ku kulaba kutegeera clarity. Ani n'abafamire y'omwana babaddemu abasajja babiri. Kati eyo ye problem. Wetondere mu kamera era n'afukamira. Kati eyo ye problem. Saba mu nsonyi ekikola kye nakola n'omwana wange. Eyo ye problem esingayo okuba ennene. Ontegedde nti you are promoting a criminal case. Era Balamu yafaananyeeko, mwami Balamu Barugahali yafaananyeeko bachairman ku byalo
abamalira emisango gya rape ku kyalo twogere tujja kwogera ekibanja kyompaako hafu ontegedde kubanga abantu mu byalo babikola sanzire mukazi wange mukazi mutwale mpaamu ettaka nedda ekyomukazi kirala kusanze n'omwana wange mwana muto wamusobezzaako nobirula nti byaggweredde eyo nti bakuwe ente 2 nti ente ezo nzitutte balamuki yabadde ngayabadde erina okugenda ku poliisi nti yandibadde balamu ku simu zaalina mu simu ye ate kukuba alinamu wa poliisi mu simu yabadde akubiramu nti owaayi director CID ensonga eno jangu gikwasaganye eri mu ofiisi yo ono mwana twali tumunoonya ebbanga lyonna wuuno muleesi kati yagambye bwe yakubye director CID yamugambye ati ne bwe weetonda damage esigalawo ne root gundi togijje exactly wano olina okumubuuliza ani abatuma ebintu ebyo obirya na baani abalala bomanyi ababikola yeyo housepate gye mwalimu tutegeere kubanga abaana abamu bano beetaaga kuyamba waliwo kyetuyita obulwadde bw'okumutwe bw'obwongo ng'abaana bano bayinza okuba balina ekizibu ku bwongo kozi ya crooked omanyi abalalu fe tulowooza nti abalalu balina kubanga tebambadde empale n'essaati naye abantu abamu bagwa eddalu ne basigala muffe nga bakyatambula naffe naye nga yalaluka dda kati olina okumuyambako kubanga neyo mental illness nayo weeri kulado enadda mu kkubo naye taliko kuyambula nga bwaleekaana kyekugamba naye kati oloza abaana lusawulo bayalaluka dda naye nga tabitegeera so kati yeyembeera gye tulimu nti cases bwe zityo minisita balamu asobola okutuuza famire ne famire kikyamu n'akimala cases bwe zityo si nnungi kugezaako naaba nga tayambye mwana ono omukalakasa kubabuulira gyekiva kuba ye bwayeetonda azibidde banne asobola ozibira banne naye wano bwe muba mumukutte ne waba aganya kwogera kati essimu ze zirimu obutambi obwo muyinza otandikira awo amasimu gaze ngaakubira baani kubanga you need to olaba omuntu bwafa omanyi lwaki omuntu bwafa tukola postmortem akuzuula ki ekyamuse kutegeera kiki ddala ekituufu ekyasse omuntu ono ontegeera twebuuza kiki ekyasse omuntu ono nga tukoze postmortem tutegeera ani okutta kuno omuntu yafudde naye omuntu ono yafudde ki ontegedde ekirikotesa postmortem kutegeera yafudde ki kiki ekyakireese tuyinza tukyavoidinga tutya kwegamba tutegeere the whole scenario lwaki omuntu ono yafudde kubanga batumala tutegeera lwaki yafudde tumanya nti then tutandika okunoonyeza ku ddagala erijjaja bakiri ne bwaba yaweweddwa bwali akatwa musobola otulakinga nti yabaddeko ne gundi yaliko wano ne wano kaka tosobola keera ku makya n'ogamba bugambi nti yafudde tuziike tetulina kyakukola ekiyinza okuba nga kyamusse kiyinza okuba nga kirwadde kitandise kigenda otutandika oluma abantu bonna ab'efamire baggweewo kakati ye mwami balamu nti essaawa eno yabadde kimukakatako okugenda okugamba omwana ono agende muki abeere bwero investigated tutegeere ani akiri emabega eyo house party bani abazihostinga kuba kati house party wenyini we yakolera ebyo kitegeeza nti bayinza okuba nga ani yategeka house party eyo house party eyo bwe yategekebwa bani abaali invited era bwe babeera invited kuba house party bako list ani yabadde invited era bwe babadde invited what was the motive of the party kwabadde celebrating ki babadde mu party yabadde sexy party ayinza okuba oyo yakwata video yekka naye nga baabikola baalinga kikumi awo kabe kasinge nga yeyo center yabwe basingana ngera babeerawo webale nnyo kati those are the things bye tusubwa buli lwoteeka ekintu mu kamera kuba kati olwo nabali oba baala atinze
bewandi badde weebuuzaako musajja waffe gwe tubikola naye bamunywedde ayinza otwogera wano tuveewo bwekuba kusenguka nga basenguka so nga limu senga okola investigation slowly kiba kyangu so kino kyokudda mu kamera wetondere famire wuliriza kikyamu emirundi gyonna I don't care oba Balamu yakikoze oba Museveni akalenzi kazze ne bwabanga kati kakubuulira okumanyanga kyabadde kibi ne bwabanga senga ne beyandigaze mu office ya president kyo kyandiyogedde I don't care akalenzi kazze n'omweyimirize kazze ne Shira Price akabeererewo kazze ne Sumenani ebyo byonna bya bunafu kirekawa famire eno gye bakanyisiza obukanyisa bwetondere famire justice tebagifunye eri abaana geze omwana bamuzibukula oba yalwala n'emabega eyo biki oba oli abafamire namukujjanjaba mwana waabwe kakati ne famire nayo enenyezebwa emirundi gyonna omwana agenda ku house party yagenda ngaani lwaki mwamuwerekako nga mumuwerekeddeko kati wano ola ekikusukako anti nkugamba anti wuliriza tewaliwo nnaku zino bwe bazaalanga edda nakati bwe bazaala teri mwana kati ayita mu nnyindo ontegedde anti wuliriza kati gwe modality ojagazaaki nakugamba if you are uncultured then you are uncivilized olaba ebintu bitasobola kuwakanya nga weebiri nedda titusobola biwakanya nze ekyo kyempakanya lwaki ogamba tetusobola biwakanya wasomanga gwe byambalanga ogenda ku primary school esa tosobola kusindika muwala okusoma nga tazambadde anti mpuliriza waliwo kye bayita improvement mu bulamu eno si improvement guno twogera ku muze kuno kwonooneka improvement etegeeza nti bukya ku makya improvement etegeeza nti bukya ku makya nga tolina ngatto ontegedde nodda obudde ne bukeera ku makya ng'ofunye engatto that is improvement ontegedde kyokka ate kino kye twogera ku muntu luli abadde ayambala engatto ng'agenda mu kibuga kati engatto azirese mu nnyumba azirina agendedde mu siripa. Those are two different things. Kati tokiyita modernity ekyo kiyite busiru na butamanya ku kyabazadde kyo baddogerako waliwo ennaku zino abazadde nabo nyine balina paati abo gye bazanye ey'ekijega ereetedde abaana babakola ki boononekako then wabaawo n'abaana nga babikoze mu ngeri nti bakweka ne bazadde baabwe. For example omwana asobola okubeera awo omwana watuukira okubaako kyakweka n'otamanya kitegeeza tokoze mulimu gwo buki. Abazadde abalungi akutulira ne ku maaso kwa nagamba what is wrong with you mwate wali nagamba ssebo tonsiriwaza ndi muntu mukulu okusinga ndi muntu mukulu ekikola ki ekimala mbuulira kiki n'abazadde ne wayita eddakiika nga ne wayita eddakiika meka 3 n'okaaba nagamba mbuulira mwatirabane wange mmanyi kyo waliwo ekitali kituufu. Abazadde bedda tebakebezanga omanyi ti olwaliro omuzadde omwana amala kulwala n'agejja n'amyuka amaaso n'akola buli kimu ekyolubuto n'alyoka ajjukira omutwala mu ddwaliro bamukebera olubuto. Omuzadde wedda walinga olesa endagala nagabagwe nga nowaguddemu yakukuba oluyi ani n'akubuuza ani notandiko kankana nakubuzabuuza nti ani gwekimanyi omuzadde wedda yamanyanga nti oli lubuto nga gunyiriro tonalutegeera oba bakikolanga bati nga ye alaba behavior bakeranga wano kubanga abazadde bedda bawangayo obudde. Omuzadde wedda yabanga muzadde aliredde okuzaala n'okulabirira. Omanyi abantu bebuzaabuza waliwo kye tuyita producing nabawo ne kyebayita parenting. Kati some people don't know what to do when it comes to parenting. Parenting is a longer process. Okuzaala kyangu an idiot can give birth naye risking ya miezi 9 ozaala risk ya miezi 9 n'ozaala abaana bo naye okuparentinga okuza kitwala emyaka. Omanyi nga ninaku osanga bazadde nga omwana afunye olubuto
mama n'akiregerako taata n'atakitegeera. Mama n'akonaivinga n'omuwala ne bakweka omusajja olubuto ne batuuka n'oddujjamu wakatategeera nti n'omuwala we yafuna ku lubuto. Kakati kyekyo nkugamba kyawe wali firimu nti parenting ekoze eki efudde efaafaganya. Omanyi lwaki omukazi aba akweka omwana taata aleme tegeera kubanga omwana omubi avuga mumaganya nnyina abaana gwo bonoonye. So tubeera mu mbeera eyo ng'abaana bafu abazadde bafu okuta ne kugendamu ebyo bi house party biki ne batandika okugyayo emize. Ne gavumenti yandibadde eteekesa mu nkola amateeka ge yeeteekerawo yennyini kati bweti bwe bihandolinga. Kakati awe wali firimu y'obulamu nti njagala okubuuza bote issues ezo eza sodomizing oba ez'ebisiyaga nga zikwatibwa mu ngeri ya kinafu mu ngeri ey'obunafu. Obutambi bungi obuzinga butambula ku mitimbagano n'abantu abamanyikitwa nti tubifunamu ng'eggwanga. Ebisiyaga tulina pressure y'abantu ab'ebweru abo bino be basponsoringa ebintu bingi emipiirapiira ebyo babisaponsalinga bayimbi bifuna zibiti award ebyo biki tulina tegeera nti ensi yatabuka naye olwokuba nti yatabuka gwe nze kyokulaba nze nesiba ku kintu kimu kyoganya okuwa obudde. Nze nesiba ku kintu eki personal responsibility and what accountability nti tuve mu byabalala bonna tudde ku ggwe nange ontegedde gwe ebisiyaga birwanyise kuva waka. Tokkiriza baana kulaba firimu z'otategedde. Baana bakuze ng'okibagamba nti kibi nti omuntu oyita wano si wano ontegedde ye newankode ebyo mbibi tuli naye oyita wano si wano ontegedde. Ekyo kigamba omwana wakitegeere from the beginning baleme kimugambire kuba banamugamba bajja mugamba wano okategedde. Onye kale byonna nja biteeka ku gavumenti etataddeewo structures naddala mu mirimu naye omwana yatandika omulimu ogwo ogw'okulangira abantu alina abantu beyagendangako abamu basawo bagamba nti kinansi ali abamu gye bamukasukako ebweru ate kakazindalo nayimirirawo mu lujjalo n'akulangira waloga gundi waloga gundi. Naye ku kino ate yama nenyigira mu bisiyaga nalebe minisita Balamu amuparedinze awo mbu yetondere eggwanga yetondere famire y'obaana bali be yabikola n'ebintu ebiringa bwe bityo. Simanyi ggwe nga ngeri wakipasivinzeemu okumuwa paredinga. Nze tekyansanyusiza definitely. Nze as a community development expert nina ebintu bingi byesitakkiriziganya nabyo nga mmanyiddira nti enkola yaabyo ekuripolinga enkulaakulana y'abantu sekinoomu mu bitundu oba mu communities gye tuwangaalira. Ekimu ku byo kwe kubeera nti tutandise okuggyawo obuswavu obutaswala kintu kibi nnyo nga tolina gw'oswale buli otandika okubeera nga tokyaswala kya bulabe kakati obanga totya nga tolina kyotya kya bulabe oteekeddwa okubaako kyotya oteekeddwa okuba ng'oswala. Ekyo kyekikukuuma okusigala ng'okyalina ensa oteekeddwa okuba ng'oswala ng'olina ekintu kyogaana sijja kukikola nedda. Kakati mwami Balamu ali mu ofiisi ya gavumenti n'olwekyo aweereza gavumenti ekimuswaza naffe kiba kituswaza ng'abantu olw'okuba nti yaturepresentinga ku leve eyo ye minisita waffe ow'abavubuka naye ate titujja kumulemesa kukola mirimu gye twagala akole ontegedde. Naye ffe tugamba nti oba oli awo ebintu ebimu senga abitugamba amaze bikola n'atalabikako mu kamera ng'abikola kubanga kankubuulire kiryokke senga amuyita mu ofiisi n'ayogera naye n'akonfesinga ne yeetonda kakati ye n'abiteeka mu statement eyawamu kyokola ababeera ne ba under secretaries n'abiteeka mu statement eyawamu n'agenda ku media center n'abyogera. Tuba tutegedde nti akoze omulimu, tuba tutegedde nti omwana yeetonze, tuba tutegedde bingi ate abasobola okutugaidinga from there n'alabula n'abazadde nti bannanga abazadde ABCD kino kyetwagala kyo kyetubasuubiramu mukuuma abaana bammwe temubakkiriza kuba kati ebyo ebintu mpulira baali kusimanyi bagenda ku party yali party yali house party ne weebuuza omwana ali under age
Ukimaki ku house party ebikolebwayo byo birina ku ID obimanyi? No, house party yonna terina kugendebwamu mwana ali under age. Omwana ati salina okuba n'emyaka 18 okudda waggulu. Kubanga house party kitegeeza nti wajja kubayo omwenge, ebyokunywa ebyenjawulo, wajja kubayo kiki. It is a party. Because it's not a home party nti yebaali waka waabwe yagenda ku house party. Kati weebuza omwana omuto akimaki ku house party. Kitegeeza nti parties zonna zirina okunenyezebwa ate zonna zirina okutunuulirwa. N'omwana yagenda okugendayo nga kyagenderedde akimanyi akiyabadde ne baba yali takimanyi. It was risky. Oba okimayo ki. So ebyo byonna byakutunuulira. So nze nendowooza nti ekyo kyayitiridde. Oba ensi teyandi kitutegedde bulungi nti omuntu bw'ati. Kubanga kugambye ekimu ku bizibu byaffe kati obudde buno tetwagala bisiyaga mu society. Maakyazi mu ebiri. Ontegedde. Naye tetubyagala kubanga that is not our culture. Era tetwencouraging abantu byesembereza. Kubanga bya bulabe, birwaza, bireeta ebizibu, birina n'ebisiraani bingi. Tetubyagala. Naye olw'okubanga nti weebiri tetulina biyambako kukula. Promotion. Kubipromotinga. Buli lw'oyogera ennyo ku kintu ekipromotinga naffe wano kyetukola kya bulabe. Ontegedde. Naye tulina okusala amagezi gonna ag'okubyavoidinga. Naddala ku levels eza waggulu. Kubanga kati essaawa eno waliwo ayagala okumiitingako bumiitinzi honorable. Balamu oba mukalakasa. Honorable Balamu. Kati oli agamba ekitegeeza abakola ebyembiyo ne balabikako mu maaso g'omukulu. Asobola okuyita. Asobola okuyita. Ontegedde kitegeezako okugamba nti kyabulabe nnyo okubeera mu fulemu n'omuntu gw'oteesika. Kamiliyoni wano nze yanjigiriza fulemu. Okimanyi Kamiliyoni alina n'abantu beyakuba nabo ennyimba. Nga mu studio yagenda n'ayimba paati ye n'oli n'ayimba paati ye. Nga mu vidiyo era no yagenda n'akwata vidiyo ye n'oli n'akwata vidiyo. Nga tebalina basiikalidde. Nga tebasisinkanyeeko. Fulemu. Okubeera mu fulemu y'emu n'omuntu kitegeeza bingi. Olwaleero senga ne bansanga nga nkutte akaana akato nga twabadde wano jjo. Kiyinza okutwalira ebbanga okunnyonnyola abantu. Tesikiriimu. Kiyinza okutwalira ebbanga okunnyonnyola abantu. Nti bannange tekinkwatako. Yabikoze biye nga ye. Okyegedde. You need a lot of time. And that's the point. Okyegedde. Nti twegendereze. Decision zino tuzikole nga tuzibaze. Okyegedde. So mbadde ndaba Balamu ng'ekyabadde ajja kikola abaleeta mu kamera buli gwalina abona simanyi ba MC10 simanyi baani abo abaleeta mu kamera awo simanyi si approach ntuufu. Si nnungi. Ebintu ebimu birabika bulungi naye si bye ebituufu by'okukola. Waliwo kye tuyita nze waliwo kye ntera okugamba abantu. Not every good thing is right. Si buli kintu ekirungi tekiba kituufu. Okuzaala kulungi. Naye ogenda kuzaala abaana 100. Okulumya n'olabirira. Okuzaala kirungi. Kitegeeza nti omukazi agenda kuba agenda azaalira buli muntu. Asanga owa boda amuzaalira, asanga owa takisi amuzaalira, asanga omubbi amuzaalira, azaala ebuzaazi. Otegedde okupulaninga. Ontegedde. Maakyazi kiri kirungi naye ate waliwo ekikisingako. Ne ku ssomero wabeerayo buleke time. Ontegedde. So nga ate bw'aba wagenda kusoma. Twandibadde ku ssomero tebateekako bisaawe. Kyakiri mu bavubuka ebintu birimu ssente kyezo. Temuli ssente. Abantu bali just desperate. Nsi yawambibwa buwambibwa mwoyo emibi. Myoyo emibi mwegiri. People are desperate. People don't know what to do. Oyo mwana mukalakasa yali alabika afuna ssente ze bulungi. Anti nkugamba nti kati waliwo kye tuyita desperation. Ng'oli ali desperate tamanyi kyakola. Talina ssente. Tamanyi kyakola. Talina gwaswalira. Ontegedde. Banne be yali nabo bamulesse. Kati awulira. People are confused. Kati waliwo n'okwegomba okwo okuyitiridde. Oyagala okuvuga ku mmotoka kuwola bagundi agivuga mwali mwenna. Naye ng'ate mwali mwenna temwazaalibwa wamu. Ontegedde. Mwali mwenna kituufu. Naye kasolo tegedde mwali mwenna kati muli mwenna kati yakuleka. Beera mukkakkamu. Wait for another day. Because let me tell you,
bino ebintu byetwogerako wano teriyo kika kya ssente kigenda kusanyusa mu bulamu. Teriyo omugagga mu kibuga gwomanyi alina ebizimbe bingi nnyo lwakuba yabijja mu Busiyaga. Omulinayo Sidiru yabijja mu Busiyaga. Ani nkugamba teriyo, togamba tomanyi, bw'ogamba tomanyi obanga agamba. Bw'obanga agamba nti ayinza okuba simu yabijja. Gukakaza simu yabijja. Nze kikakasa simu yakolaki? Simu yazijja. Okyegedde. Museveni yasinga kati obugagga mu Uganda. Kubanga n'abagagga ennyo betutiisa amaaso yakuuma obugagga bwabwe. Yakuuma obugagga bwabwe. Simu yabijja. So no one should lie to you. Ebisiyaga wano mu ggwanga Uganda bigwa mu department kisinga case wete ebebalusewo because lwaki nkubuza kibuuzo ekyo. Those are criminal offenses. Those are criminal offenses. Kubanga kati kale tukkirize ebisiyaga nakyo kika kya sex mu ggwanga. Okukola sex n'omwana muto takimanyi. Lwaki nkubuuziza ekyo? Kati bagende bamusiba ogwa rape. Lwaki nkubuuziza ekyo? Balamu atuuka atya ku level ekanyisa obukanyisa bwe basiyaga neyasiyaga ku kintu ekyayisa etteeka ddamba mu paalamenti. Kati awo ensobi weeri naye ate teyabakanyisizza, yabadde amuyise ndowooza kulaba kutegeera kirality. Ani n'abafamire y'omwana babaddemu abasajja kati eyo ye problem. Wetondere mu kamera era n'afukamira. Kati eyo ye problem. Saba mu nsonyi ekikola kye nakola n'omwana wange. Eyo ye problem esingayo okuba ennene. Ontegedde nti you are promoting a criminal case. Aha. Era Balamu yafaananyeeko, Mwami Balamu Balugahali yafaananyeeko bachairman ku byalo abamalira emisango gya rape ku kyalo. Twogere tujja kwogera ekibanja kyompaako hafu. Ontegedde kubanga abantu mu byalo babikola. Sanze ne mukazi wange, mukazi mutwale mpaamu ettaka. Mpaamu ettaka. Nedda ekyomukazi kirala nkusanze n'omwana wange. Omwana wange wamusobezzaako. Mwana muto wamusobezzaako biki. N'obiwulira nti byaggweredde ekyo. Nti bakuwa ente 2. Nti ente ezo nzitutte. Balamu kiyabadde nga criminal case. This is a criminal case. Yabadde erina okugenda ku poliisi nti yandibadde Balamu ku simu zaalina mu simu ye ate kuba alinamu wa poliisi gwamanyi. Mu simu yabadde akubira ku nti owaye director CID ensonga eno jangu gikwasaganye eri mu ofiisi yo. Ono mwana twali tumunoonye ebbanga lyonna uno muleesi. Kati yagambye bwe yakubye director CID yamugambye bw'ati ne bwe weetonda damage esigalawo. Ne root gundi togijje temugyapuukinze. Exactly. Wano wemwetonde wano olina okumubuuliza ani abatuma ebintu ebyo. Obirya na baani abalala b'omanyi ababikola. Yeyo house party gye mwalimu tutegeere kubanga abaana abamu bano beetaaga kuyamba. Waliwo kye tuyita obulwadde bw'okumutwe bw'obwongo. Ng'abaana bano bayinza okuba balina ekizibu ku bwongo because ya crooked. Omanyi abalalu ffe tulowooza nti abalalu balina kubanga tebambadde empale n'essaati, naye abantu abamu bagwa eddalu ne basigala muffe nga bakyatambula naffe naye nga yalaluka dda. Kati olina okumuyambako kubanga neyo mental illness nayo weeri. Kulado inadda mukubo na ayitaliko kuyambula nga bwaleekana. Kyekugamba naye kati olowooza abaana lusawulo bayalaluka dda naye nga tabitegeera. So kati ye embeera gye tulimu nti cases bwe zityo Minisita Balamu asobola okutuuza famire ne famire kikyamu n'akimala. Cases bwe zityo si nnungi kugezaako naaba nga tayambye mwana ono omukalakaza kubabuulira gikiva kuba ye bwayeetonda azibidde banne. Asobola ozibira banne. Naye wano bwe muba mumukutte ne waba aganya okwogera kati essimu ze zirimu obutambi obwo muyinza otandikira awo amasimu gazenga akubira baani. Kubanga you need to olaba omuntu bwafa. Omanyi lwaki omuntu bwafa tukola postmortem? Kuzuula ki ekyamuse kutegeera kiki ddala ekituufu ekyasse omuntu ono. Ontegeera twebuuza kiki ekyasse omuntu ono nga tukoza postmortem tutegeera ani okutta kuno omuntu yafudde
naye omuntu ono yafudde ki ontegedde ekirikotesa postmortem kutegeera yafudde ki kiki ekyakireese tuyinza tukyavoidinga tutya kwegamba tutegeere the whole scenario lwaki omuntu ono yafudde kubanga batumala otegeera lwaki yafudde tumanya nti then tutandika okunoonyeza ku ddagala erijjaja wakiri ne bwaba yaweweddwa bwalira katwa musobola trackinga nti yabaddeko ne gundi yaliko wano ne wano kaka tosobola keera ku makya n'ogamba bugambi nti yafudde tuziike tetulina kyakkola ekiyinza okuba nga kyamusse kiyinza okuba nga kirwadde kitandise kigenda otandika oluma abantu bonna ab'efamire baggweewo kakati ye mwami Balamu nti essaawa eno yabadde kimukakatako okugenda okugamba omwana ono agende muki abeere well investigated tutegeere ani akiri emabega eyo house party bani abazihostinga kubanga kati house party wenyini we yakolera ebyo kitegeeza nti wayinza okuba nga ani yategeka house party eyo bwe yategekebwa bani abaali invited era bwe babeera invited kwa house party bako list ani yabadde invited era bwe babadde invited what was the motive of the party kwabadde celebrating ki babadde mu party yabadde sexy party ayinza okuba oyo yakwata video yekka naye nga baabikola baalinga kikumi awo kabe kasinge nga yeyo center yabwe basingana ngera babeerawo webale nnyo kati those are the things bye tusubwa buli lwoteeka ekintu mu kamera kuba kati olwo n'abali oba baala atinze bewandibadde weebuuzaako musajja waffe gwe tubikola naye bamunywedde ayinza otwogera wano tuveewo bwekuba kusenguka nga basenguka so nga limbo kisenga okola investigation slowly kiba kyangu so kino kyokudda mu kamera wetondere famire buliriza kikyamu emirundi gyonna I don't care oba Balamu yakikoze oba Museveni akalenzi kaze ne bwabanga kati kakubuulira okumanyanga kyabadde kibi ne bwabanga senga ne beyandigaze mu ofisi ya president kyo kyandiyogedde I don't care akalenzi kaze n'omweyimirize kaze ne Shira Price akabeererewo kaze ne Sumenani ebyo byonna bya bunafu kirekawa famire eno gye bakanyisiza obukanyisa wetondere famire justice tebagifunye eri abaana geze omwana bamuzibukula oba yalwala n'emabega eyo biki oba oli abafamire namukujjanjaba mwana waabwe kakati ne famire nayo enenyezebwa emirundi gyonna omwana agenda ku house party yagenda ngaani lwaki mwamuwerekerako nga mumuwerekeddeko kati wano olwekikusukkako anti nkugamba anti wuliriza tewaliwo nnaku zino bwe bazaalanga edda nakati bwe bazaala tiri mwana kati ayita mu nnyindo ontegedde anti wuliriza kati gwe modernity ojagaza ki nakugamba if you are uncultured then you are uncivilized nedda tusobola biwakanya nze ekyo kyempakanya lwaki ogaba tetusobola biwakanya wasomanga gwe byambalanga ogenda ku primary school yo esa ndosobola kusindika mwala okusoma nga tazambadde anti mpuliriza waliwo kye bayita improvement mu bulamu eno si improvement kuno twogera ku muze kuno kwonooneka improvement etegeeza nti bukya ku makya improvement etegeeza nti bukya ku makya nga tolina ngatto ontegedde nodda obudde ne bukeera ku makya ng'ofunye engatto that is improvement ontegedde kyokka ate kino kye twogera ku muntu luli abadde ayambala engatto ng'agenda mu kibuga kati engatto azirese mu nnyumba azirina agendedde mu siripa. Those are two different things. Kati tochita modernity. Ekyo kiyite busiru na butamanya. Ko kyabazadde kyo baddogerako waliwo ennaku zino. Abazadde nabo nyine balina party yabo gibazanye eyekijega. Yes. Eretedde abaana bakola ki bononekako. Yes. Then ne wabawo n'abaana nga babikoze mu ngeri nti bakweka ne bazadde baabwe. For example, omwana asobola okubeera awo. Omwana watuukira okubaako kyakweka n'otamanya.
kitegeeza tokoze mulimu gwo buki abazadde abalungi akutunira ne ku maaso kwati nagamba what is wrong with you nokati wali nagamba ssebo tonsiriwaza ndi muntu mukulu okusinga ndi muntu mukulu ekikolaki ekimala mbuulira kiki n'abazadde bedda abalala ne waite eddakiika nga ne waite eddakiika meka 3 n'okaaba nagamba mbuulira mwatirabani wange mmanyi kyo waliwo ekitali kituufu abazadde bedda tebakebezanga omanyi ti olwaliro omuzadde omwana amala kulwala n'agejja n'amyuka amaaso n'akola buli kimu ekyolubuto n'alyoka ajjukira omutwala mu ddwaliro bamukebera olubuto omuzadde wedda walinga olesa endagala nagabaggwe nga nowaguddemu yakukuba oluyi ani nakubuuza ani totandika okankana nakubuuzabuuza nti ani mumfu gwekimanyi omuzadde wedda yamanyanga nti oli lubuto nga gunyiriro tonalutegeera oba bakikolanga bati nga ye alaba behavior bakeranga wano kubanga abazadde bedda bawangayo obudde omuzadde wedda yabanga muzadde aliredde okuzaala n'okulabirira omanyi abantu bebuzaabuza waliwo kyetuyita producing newaba nekyebayita parenting kati some people don't know what to do when it comes to parenting. Parenting is a longer process. Okuzaala kyangu. Any idiot can give birth. Naye risking ya miezi mwenda ozaala. Risk ya miezi mwenda n'ozaala abaana bo. Naye okuparentinga okuza kitwala emyaka. Omanyi nga ninaku osanga bazadde nga omwana afunye olubuto mama n'akiragala ko taata n'atakitegeka. Mama n'akonaivinga n'omuwala ne bakweka omusajja olubuto ne batuuka n'oddujjamu nga taata wakatategeera nti n'omuwala we yafuna ku lubuto. Kakati kyekyo nkugamba nti awo wali firimu nti parenting ekoze eki efudde efaafaganya. Omanyi lwaki omukazi aba akweka omwana taata aleme ettegeera kubanga omwana omubi avuga mu maganya nnyina abaana gwo bonoonye. So tubeera mu mbeera eyo ng'abaana bafu abazadde bafu okutandika okugendamu ebyo bihouse party biki ne batandika okugyayo emize. Yes. Ne gavumenti yandibadde eteekesa mu nkola amateeka ge yeeteekerawo yennyini kati bweti bwe bihandolinga. Yes. Kakati awe wali firimu y'obulamu. Nkinyagala okubuuza bote issues ezo eza sodomizing oba ez'ebisiyaga nga zikwatibwa mu ngeri ya kinafu mu ngeri ey'obunafu. Obutambi bungi obuzinga butambula ku mitimbagano n'abantu abamanyikidwa nti tubifunamu ng'eggwanga. Ebisiyaga tulina pressure y'abantu ab'ebweru abo bino be basponsoringa ebintu bingi emipiirapiira ebyo babisponsoringa bayibifuna zibiti award ebyo biki tulina tegeera nti ensi yatabuka naye olwokuba nti yatabuka gwe nze kyokola bangu nze nesiba ku kintu kimu kyoganya okuwa obudde nze nesiba ku kintu eki personality nze kyempita amaalo akwata essimu ngendo n'agigulira omwana namuteekako data n'agenda ku bibye n'omwana asigala ku bibye wano omwana alikofuna notification buli kisiyaga kiri kuno buli gundi eri kuno kati omwana n'atandika olaba ebintu nga nawe wenyini tomanyi bigurupu ebibayita biri kuno kati buno obutamanya bwe tulina okugamba abantu at a personal level at individual level ontegedde nti bannange tukole families ziddewo ziyimirire. Walaba ekikoze nze ntera obbagamba nze mbajeregerera mmwe ne muloza nti mbajerega lwa bulungi nze nabagamba nti Uganda yonna nsanyufu lwa family eki si first family ezaala first family kubanga mama Esther azaala Amos azaala Museveni ne taata Amos Kaguta kwe kuyimiridde essanyu lyaffe eryaggwanga kuba family eyo yalabira bulungi akaana kaabwe ka Museveni. Singa akaana kaabwe ka Museveni tebakateekako mbeera nakalabirira nakasomesa nakakola ki kutuuka ku leve eyo ne bakwano baako kubanga oyinza okugamba nti Museveni waliwo bamulabirira abalala yes n'abalala family ezo ezaalabirira Museveni okufuuka kyali
yensonga lwaki tulina nalaba omuzadde ono omukyala eyafiirwa omwana we Matuga mu bintu by'ekisirusiru ebyokusaagirira omwana n'asula mu maka g'abantu okumala emyezi emeka oweza naye nze omwana wange asula ate gye sitamanyi onotenga kupalapalanya gwenyini omwana wange yansabye agenda n'abaana gye yansabye agenda n'aba omupiira abaana bange olunaku lwali olwo bwe basula awantu wesitamanyi naye ate lumu era nja kutegeerawo nakano kyakinoonyeza nakati nkyakinoonyeza nteeka okutegeera basulawa lwali olwo okuba ne nabazaala bwe basula awantu nga simanyiiwo tofunanga kumanyisibwawo sifunanga kumanyisibwawo gwe baali naye nali mumanyi naye saamanyawo bo bennyini baaliwa naye omuzadde naye muzadde waawa amalo ewiiki namba nga totegedde mwana we gyali muzadde kyamala olunaku lulamba nga tategedde mwana we yasuza ate n'otandika simanyi yansabye nabadde naye nayawukanye naye ku makya nayawukanye naye olweggulu naye ng'ekituufu okimanyi mwana tokyabira naye ajja vaawo agwe mu MC Meya nga bali ne gundi nga bali ne Sky Soldier banoonya bamalaaya ku intaneti ng'awaayo namba ye nga bamukubira kati ebyo tetusobola bigumiikiriza ontegedde kati wekiba nga wetu wekiri personal accountability eganye tejja gaana anti eganyirwa implementation yayo eganye kuba nedda ate implementation y'ebyo ebintu tebyetaaga mateeka tebyetaaga mateeka byetaaga ggwe wennyini kyova nze nkugamba nze nkuzira ku ggwe ng'omuntu katonda olugwa bwoti ku nsi waliwo obuvunaanyizibwa katonda bwakuwa bwakugobereza olugwa bwoti ku nsi bapaba olunaku lwogudde ku nsi eddakiika lwegyogudde ku nsi ng'otandikirawo obuvunaanyizibwa obw'oku nsi bw'otakaaba kuba bwe buvunaanyizibwa obusooka n'abasawo beeraliikirira ontegedde bw'omala okukaaba mu byokaabye bakuleeta kumpi wano n'ebbeere bw'otayonkera abasawo bakola ki beeraliikirira ontegedde era basobola omwana omuto basobola n'omutwala mu ddwaliro nga bagenze kuwaabayo kintu eki omwana wono aganya okuyonka ontegedde kuba okyali bebi bw'okulaakulamu era waliwo obuvunaanyizibwa bw'otuukako bw'okulira ddala waliwo obuvunaanyizibwa bw'ogendako paka lw'otuuka ku kiseera ng'otuuse ku lebe egamba nti kati nina n'abaana nange n'abazzukulu era jjajja alina omulimu gwe ontegedde olwokuze kakati obuvunaanyizibwa tebuliiko kugenda ku ssomero tebuliiko modernity tebuliiko tebuli bwo katonda yabukuwa n'agamba nti kati omukazi olina kuzaala omusajja olina kuwasa olina nawe kuzaala bwoti ontegedde byo tebiriiko kuteesa obuvunaanyizibwa katonda bwakuwa kati obuzibu bwe tulina nti accountability etaliiwo kati bwana Obote kyenjagala okuba nga nkubuuza kati we tuli ekyabbala mugambye nti kyabadde musobi era nti was an oversight ayinza okuba teyakitegedde ayinza okuba kyamuyisa ebbali ayinza okuba waliwo yamuwadde amagezi kyabadde kipu kati kyenge njagala okuba nga nkubuuza ezo issues zibeera mu kati waliwo issue yaani eya Pastor Kayanja eganya okuva mu mawulire titumanya guligwadi tumanyi butuufu bwabyo ebikutuka bapromotinga birimu firimu bbiri birimu olutalo lw'abanaddiini ontegedde nti omunaddiini buli kyawulira akifunira banaddiini abo Pastor Kayanja ye kamiliyoni wa church ontegedde oba kale muyite bebeku wa church ensi gweraba kati abalwanyi bakubayo amayinja ensi gwevunnamira ne president ontegedde asobola mukubira akasimu kakati balina fee eyo abamuvuganya nti kakati amazima gaabyo gakubula nti oba yeye mutuufu oba ye bwe bakyambe batuufu kubanga weebuuza lwaki weebuuza lwaki era bo teriya munenya ng'ava mugundi mu madiini malala teriya munenya ng'ava mugundi mu basiraamu teriya munenya ng'ava zaabwe ze ziri mu bikubo obufaako obufi kati kibuuzo kyane kibeera
what is really going ate tuyinza okuba nga tuddiringa n'ebintu bisatu omulundi gutya omu promota bw'alaba ekyo agamba tuyitire awo tupromotinge ebisiyaga byatukadde ne bapasita awo tukinyige kubanga ye promota aba afunamu either way ontegedde katate bwodda ku saidi endala nogamba naye pasita naye bw'agamba nti akasajja awo tuba tukakwatya katukubadde ekivulu mu kyaki katukendeza abantu balina kakati lutalo lunene ne bwabandi kati nze ekinenyusa ku bapasitors nti newe kyandibadde nze nebuuza exactly webale owulira akagambo kogambye nze byandibadde nga bituufu kati kankuvulye nkugambye nze katonda bano wendi wenantudde wano essaala yange oleme kufuna kizibu kubanga bajja kujjayo video nga mwendi ontegedde essaala yange saagala ofune buki buzibu nga buswaza ontegedde kubanga omuntu anaagamba nti naye omusajja ekisajja kyabeera nakyo ku radio ku youtube tumulaba nakyo kyate kyekyasobeza emyaka ebiri balabika era bebamumbulira gwoyita naye awo egundi zitandika ne investigation za police tezikutaliza kuba bwe banagenda okugenda okukola print out nga mulimu nga nakubidde emirundi ebiri ku makya ekibuzo kiri nti nabadde kukubira kugamba ki oba obuwala mbadde mbuleetawo okisegera oba kigezaawo okugamba and that's a point nze kukino kakati bwongamba nti ne bwe byandibadde bituufu nga kituuse ku pasita munno kwokipika ate bupisi okyokumusabira musiibire mu kusaba kyaki erumbiddwa kubanga tukkirize nti oyo aba sitaani kati kyaki ng'erumbiddwa what is your take on that kyaki ng'efunye okulumbibwa okw'ekikulu ekyo amateeka ga kyaki gaganye n'okugaana muzze mu mateeka ag'ensi ontegedde kyaki enamba erimu abandirangidde ennaku aneeza okusaba kyaki eri mu kooti omukafiiri yagisalira ki omusango okyegedde kyeneza kugamba gwe ng'omulokole owagira mukafiiri asalira kyaki omusango abandigenze ennaku ana mu kusiiba n'okusaba oba gwe ng'omulokole osalira kyaki omusango osalira kyaki omusango weegatta ku munnamateeka omukafiiri ali mu kusalira kyaki omusango oba ogenda n'osiiba n'osabira kyaki okudda mu nteeko kiki kyokola gwe omulokole omutuufu kiki kyokola emyaka mingi so tulina okisabira kiveemu period kubanga amazima gaakyo n'obutuufu bwakyo bukyabuze kyokka ate n'okukirifutinga nakyo si kyangu tosobola kukiwaka kakati ng'ate waliwo abalumiriza olw'obulungi bwa kyaki ebintu ebimu tubiwewe ntegedde mu nsi ensi tetambula nga bwe tugyagala ensi etambula nga bwekoze ki ensi embajjukiza mukole obuvunaanyizibwa bwammwe ontegedde olaba akola ensobi kubanga abavubuka bonna bwobatunuulira bammalamu n'amaanyi nabo bavubuka naye nabo oluusi ogenda okyetooloola bwoti nga birimu ebyenfuna era birimu bandyaza batusuubiza kino mwe bebasuubiza nosalawo tule mu kamera temunnaggwaayo nga mmwe bebasuubiza temunnaggwaayo kubanga ebyokusalazo si byakuggwayo era tulina ekizibu ekinene mmwe bebasuubiza mmwe okyegedde kubanga obwo bwe buzibu obusinga okuba obuki obunene nti this the availability of the idle minds the satanist workshops mpitirivu batusuubiza towuliramu agamba nti nali ntambula n'ambaka ontegedde sinawuliramu agamba nti nali ntambula bwe nti pasita n'ambaka ngenda okulaba pasita ze n'emmotoka ye nanjoola sinnamukiwuliramu mulimu batusuubiza watya senga watya ng'olimba
ng'onoonya ssente zo ng'oli mu kubanja ng'oli mu ffenna tubifiirwa ontegedde nga tuli ku level ya ffenna tubikozi kati waliwo ebintu ebyo bifaanana bwe kitegeeza nti abavubuka baffe bano bali too available basusse okuba nga tebalina byakola bali very available for any nonsense balinga abakazi ba muzakeedi buli pate abaako bali very available for any nonsense very available omanyi nga bw'oyinza okugamba nti omuntu ali available for any nonsense kale twogereko ku nsonga ye Masaka tuwunzike programu yaffe yaleero decision y'omulamuzi yagambye ebeera decision nayo kusalawo kwa kooti buli mwezi kabafa ababe tukizudde byanfuna bye bibakayanya maama ziika mutabani wo naawe maama ono ziika abaana bo gwe naye omukazi ate agamba ayagala kola apiyo kakati abafu bombi abaagala kakati omukazi ali confused omukazi oyo ali confused era kati natandise okulooza nti bayinza okuba bebamuloza affe omukazi omusajja kirimu engalo z'abantu abalala ekyokujja ebyokufa kw'omusajja oyo kirimu kalica kubanga ekyantu kyabali kibeewunyisa abantu omukazi namwandu oyina abaana bo babiri bali mu sanduuku oyina omusajja ali mu sanduuku ng'okyalina amaanyi agakayana oyina aliko okusijeni oyina amaanyi agakayana oyina amaanyi agabuukira okayana otugende mu kooti ogendewo balogo babbi batemu balogo bakuusa bannanfuusi balyake era nze I cannot be in that kind of drama babeere mu drama waabwe family obwabanaku mugagga abeera mwogo mwenna mutunuulidde oyo bonna nga batunuulidde oyo mugagga ali mwogo mwenna yabujoyo abadde abasalirawo kati gwe musalirawo kakati bujoyo abadde abasalirawo yagula embugo yakola ki yasima entaana yamaliriza ennyumba y'ekijja yaweerera abaana ye obufamire obwo obunaku obwo bubi nnyo bonna ani abadde because tosobola kukakkana ku mulambo ogwafudde n'accident ogwantu bali gwaziikibwa edda muguliko muguzunza mu kooti mugulwana muguze eno byonna bya butaliimu kubanga bafudde tolina kyoza wona wobaziise ate baba bagadde kubba bintu abantu basimbula n'amalaalo onyumya ebyo bwenna abaziika wano ewange nja kuba nfunye full ownership nze namwandu ali maka ayina n'ekijja kati onoonya byanfuna ontegedde ababbi amalalo bagasimbula abantu olinga yasazeho kubba ttaka naawe onyumya ebyo bano bakambuwadde ololabulaalo bagasimbula n'okulogawo ne balogawo n'omuzimu ne gubeera nti baali baguziseekaawo ne bagaa gwe ssebo wafa totumanya tumalira budde bombo katukuzewamu ekyalusowe totutawaanya kakkanira eyo genda ozungireyo akati bano balogo babbi bannanfuusi bali awo temusobola kukayanira mulambo nga mukayanira mirambo naddala oyo omukazi ate nze yantiisiza tobadde kusaidiya mukazi sisobola kubeera kukusaidiya oyo watidde nnyo lwaki abasajja bonna batidde nnyo nze nalongo wange namugamba n'amazima nze namugamba nze mukazi wange yajja okunsikira mukazi wo wakikakyo ate yeetaaga okuba wakika kyange naye gwe nzaddemu abakika kyange anti wuliza mukyala wange bwenvaawo yaddawo ye musika wange ali immediate tajja kuzzaawo mulala akufaanana waddembe okuleeta omulala nfaanana kati eyo level tujja gituukako mu level endala naye for now ye next of kin wange ye musika wange kati kubanga senga nfa nga next of kin yatemateme obuntu bw'abaana n'agamba bannange bawange abadde nekino ku akawunti abadde ne sente bwezikina biki bwaba yagadde okusinziira ku mbeera eriwo bwaba yagadde okubaako byabba nabba naye yesasule ontegedde naye yesasule yo babyabbe kubanga ye gwenze gwe neesize bana abaana mbazadde naye bw'aba tabbe mwana bange nzekka abbe n'abanki n'ababa ababbiddemu ontegedde bulungi nnyo zaano okutandika okugamba bw'atesimanyi mukazi wange ye musika wange yenatidde kuwona omukazi w'e Masaka kakati nze siina makulu labayo nze siina makulu ku leve eyo
oba baagala kuziika abaziike nze kyenatidde gwe kyenjagala njagala obeere n'emiki naye omukazi oyo n'emirembe gyo kyeyeeyolesezza kiragabulazi nti abaana bano abalala bazaliddwa abakazi abalala awo awantu okujjawo awo tebalifuna wuliriza tebajja kufuna odalagiddewo kalazize entuufu wuliriza tebajja kufuna yadde ekintu ekirema bwe kiti nti gano maka ga kitaffe ate n'abasajja bannaye mwebuulirire bw'obanga olina abakazi bangi kola documenti nga weziri full time. Abasajja bedda Abaganda baabiranga nga babanga n'abakazi bangi oba si kyo naye nga buli mukazi gyamutegekedde yewuwe gy'obeera n'abaana bo newoziikwa. Nze kati nze kankunyumize nze ewaffe mu kika mwe nzaalibwa jjajja mwami yawasa muyite jjajja mwami yawasa abakyala bangiko naye yalina ekibanja nga kinene. Kati omwami oyo ku kibanja okwo kwennyini kwe yabateekanga nti gwe oli wabuyi buli n'ekijja kyo n'abaana bo bofudde naawe eri waggulu kibanja nga kinene kiri ku byalo eri naawe kati nze wano wakati wano buli wange bwe nfanga nziikwanga wano abayagadde obwagazi okujja okuziikwa wano ekitaawe isoke naye buli mukazi gye nkutadde ziikayo weziika eyo n'abaana ayika n'abayagadde yajja wano wendi era wano nziikawo na mukyala wange ono waagana amaka aga wano kati bwe batyo kakati buliriza eyo enkola yali ntuufu. Nze ondaba wano nze ne bwe naba nfunyeyo omukazi omulala oba nenzaalayo omuwala oba abaana abalala mukyala wange ate saagala muteeka mu mix ng'ovuddewo budde mu bya DNA budde mu byaki mudde mu byaki era kati ono omugenzi bamuggyeko samples byajulidde katokola bagambye mbu omukazi ku pressure gye yataddewo n'abaana abasigadde beetaaga okukebeza bonna beetaaga kukebeza yataddewo amaanyi mangi alinda omukazi yandisoose n'alinda nebimala bino okugwa ekyosi nekiyita netulaba reaction kubanga newokayanira omulamba kubanga waliwo ekintu abantu bwe babanga oli ayagaddeko obbawo n'omulamba agukola kino bagubba kitegeeza nti abadde n'okugugulana mu famire kale kino kyeyakoze yakendeeza bwe yayogeza ate yayongedde okugugulanira kati teyagugulanye yagugula nze ekintu kyeyakoze omanyi nti n'omukazi ono akutudde mu famire to extent nti n'abaana bano bazadde abasigaddewo abalamu abagobezezeewa okugendako ebujjajja bakimeki erijjajja mukyala bakimeki ekisooka kati balina okukimuteekamu abaana bano agenda kibateekamu jjajjamwe mubi nnyo jjajjamwe mulogo jjajjamwe yeetera okutaatatawo balogo bonna jjajjamwe yaleetera omulambo gwa kitamuziikweri nkubuulira mazima amalogo ge gamubadde omusajja ku mutwe gagubye malogo ge gamukubya okunoza balogologo naawe nze ntya nnyo ne bufamire obunaku banna kafamire akanaku kabi obufamire obunaku nga mulimu omugagga omu nga gwe otaasa buli kizibu ekiguddeyo otya nnyo kubanga obeera ku mutwe ogwo nga kuliko buli kintu kyona omwana yamaze P7 bamuweerezawo anti baaba omwana anoonya omulimu yamaze university bamuweerezawo oyo mukodomi we yavuddeyo ku kizinga anti eryato lyabbira kati abala kupanga eno ku lukalu gwe wuuyo senga ogundi ow'ekyalusowe mulwadde Masaka mu ddwaliro banyongera famire ennaku nange kuba oyo omukazi ekiraga bulazi nti ava mu kafamire kanaku omuntu nga mufunyi kubanga kati bw'abeera nga abadde ava mu famire kati ng'eyaffe nze sisita wange sisabamukkiriza kubeera mwoyo kasasi kubera nebuuza ne baganda b'omukazi obona baabaddewo edda ne mujjayo ne mugaba ebigaala kepaati katugende ekyalusowe tuziike tokayana batwale mulambo gwabwe it is what it is twala abaana baziike ekitaabwe tukome wano ewaka tukome olumbe tutandike ebirala tukome olumbe tutandike obulamu obupya don't forget naye kakati naye ne baganda be bonna oba famire egi eri bateriyo bonna bamubadde ku mugongo bagamba bebi wokutte nnyo
kati nno baby wokutenyoza ye nyumba tetugivaamu naye kati nyumba kize gyesasobola kuvaamu nze naye nno omukazi yadegekyalabizibu eba efaanana omanyi kirungi nnyo okutunulangako ne mu maaso gy'ogenda kizibu nnyo bw'oba tatunulako gy'olaga oyinza okutomera mangu omukazi oyo byonna bibadde bimuleebuukanye yabadde yazaala omwana omulenzi atya yafudde ne kitaawe kitegeeza nti bagenda kufunira omusika era gwotazaala otawaane n'ebyo era omusirika banamulondere wa mukazi mulala oyo omukazi w'e Masaka mukazi gemuwa njagala okukutegeeza ebigambo bino wafiiriddwa naye okufiirwa tekugenda na kimu kugenda n'olusuku kibaite nati okufiirwa tekutegeeza nti nofiirwa bw'ofiirwa ewaka ofiirwa olusuku ofiirwa ssente ofiirwa biki okufiirwa kutegeeza kufiirwa buli lw'oyagala okufuna mu kufiirwa oba ojja kunaabuuka nga gwe obaze okifuniremu bosi olaba ne mu insurance bakulabula ne bagamba tukompasetinga ekyo tukompasetinga kyayo todaba olinga ekyo bakikuteerawo bulungi nnyo mu reddit gundi maaka okufiirwa tokufunamu tosobola gamba tosobola kufuna mu kufiirwa ontegedde nti tolowooza nti ofunye accident ng'obadde mu lwawumu mbw ate insurance bwejja ekuwera enjiroovu tosobola naye ezo omukazi nze mbadde njizaba bagenda kuwa omusika nga si gw'omuzaala omusika mu nnono yaffe eya Buganda awo waba wawe walina okukuliza baganda be okyegera bulungi nnyo abaana abawala batandise okuleeta abasajja awo we balina okubaleeta bafudde ge maka ga kitaabwe kati weteekako ekintu gyotajja kusobola kontrolinga mu maaso anyway tubasaasidde abafamire zombi omukyala kitala okufiirwa abaana bambi abaana ababadde ku Level University okufiirwa kwa maanyi n'akafamire kali eri omusajja gy'ava n'otuula mu kooti ng'emirambo girimu nga ate ne addition kwekyo nga n'emmotoka yakola akabenje yalimu kweza mbani mutrama buli kaseera amanzi tukira kabenje kali neyakola akabenje yalimu mu mmotoka omukazi ye survivor n'omwana we bali mu mmotoka abantu 5 abaafa 3 n'abasurvivinga 2 ye omukyalo oyo n'amwana omuto we bali batambule naye era omukazi omu yagambye nti mukazi gwe ekintu kyokoze kati otandise tutekamu ekirowoozo mu mutwe nti akabenje ako oyinza okuba wakaseeti yalimu atalina wadde era asobola ofuna amaanyi agenda mu kooti agagendawo nogenda omukukima omulambo mu ggwanika ly ate agubalemesezi firimu yabaddeyo ogimanyi era n'alirizingako gwabba gwokka mutwaleeko ogwo abaana bange basigalewo oyo omukazi seza mu bulamu bwalyo mukambwe si mukambwe mulogo ebyona byabulogo mukabenje yalimu munna otidde badde kiwuliranko badde sikimanyi yalimu ati yatwalako ku kitanda wadde nti naye ali akalinga ke yafunamuko ka treatment akamenje kamala okugwawo abadduukirize batuukanga wakyaliwo basurvivor bakya 2 babaddusaako mu lwali kakati process y'emirambo etandika okukolebwako egitwalibwe bagizudde gye Masaka bikiki omukazi ayogera tufe bagundi tuvudde Masaka bikiki bakubire n'abantu baabwe naye akubye n'amasimu akyali mulamu tafudde kati baatwala emirambo mu maka gyonna 3 mu maka ogw'omwami omukazi wabadde akaanira oziika era gyasulayo ng'omukazi akyali Kampala afunayo ku katreatment akatono kati enkya ne bagijjayo bagitwala ku butaka kati omukazi kwe kujja n'alyoka agenda mu kooti n'addukayo n'ateekayo bagita court injunction court order okuyimiriza okuziika bwe byatandikira awo ne bagenda ne babiwuliriza ne babiwulizaamu ne balirimu omulamuzi n'agusala n'abagamba kati buli omu agenda aziika abafu ababe omukazi n'agana oteeka ku consent okuteekako emikono awo omulamuzi n'agamba babi ebyo mugende mukijje mugitwale mugwanike mulago Masaka ndiwe ensalawo yange nga 2